batandise okutujooga mu mbeera tinaaba abantu badde babenganga babalabanga bakimbuyeko amutunuulira tamanyi kyaliko amutunuulira etteeka talimanyi inza obusukulumye olina amaanyi tuli bantu bo otwagala tuzze gy'oli nga tukwegayirira abaana baffe tebasoma ettaka balitwala buli kimu bakitubyeko tufuuse emmomboze mu nsi yaffe mukama ko batutonda n'otonda n'abatubonyaabonya tukwegayiridde ayi mukama tununule otekewo enkyukakyuka tweddiza obuyinza bwaffe tusobole okubeera mu nsi eyeyagaza akkiriza gamba nti amiina amiina Ssaabasajja Kabaka awangaale. Njagala bategeeza nti Kampala awejjewo kati abasajja bazimba
buli siringi 10 eky'omuwi w'omusolo gavumenti eweereza siringi 17 mu Uganda yonna okulabirira abantu. Mwabatuuze b'Ekasange, kyenjagala mumanye buli ekitukwatako ng'abantu ba bulijjo okuva ku mazzi amayonjo, ebyenjigiriza, ebyenguudo, obutale, obulamu, buli kintu ky'omanyi nti omuntu wa bulijjo okyetaaga okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti kikolebwako loko gavumenti oba gavumenti ez'ebitundu. Oyo ye disitulikiti meya town council LC3. We natuukira mbagambye nga gavumenti ekkira ku siringi 10 eky'omuwi w'omusolo mu Uganda yonna si Wakiso yokka ng'abantu ba local government bafuna siringi 17. Parliament ne executive ne yeesigaliza siringi 83. Nasooka okukola obuntu bulamu nga njogereza baminisita bekikwatako nga ntuukirira buli kwendowooza ntajja kulaba eddoboozi lyange alitegeere nga bwenjogera nabo nga babeere baminisitazi nga kyenjogera bagamba bakiraba kituufu era bagenda kikolako. Mbategeeza ezaali 17 kati loko gavumenti za Uganda zifuna siringi 7 ku buli siringi 10. Era kyova olaba omwana waali mu UPE mugenda ne mulowooza nti bahedi tica be babasaba ssente nti babappa, naye njagala okubategeeza omwana ali mu ssomero lya UPE gavumenti emuwa $1,000 omwaka, nga kitegeeza nti omwana wo buli ttaamu gavumenti emuteekako 3,000, nga kitegeeza nti ttaamu ey'emyezi 3 omwana wo gwolooza nti gavumenti emuweerera emuteekako siringi 1,000. Sente ezo zenjogerako tezitemebwa ku disitulikiti. Sente zenjogerako eziyamba omuntu ezikola emirimu sinakuyamba kubanga musolo gwaffe Palamenti yekola ki? Yatematema. Zibadde teziri musanja ayogereza. Basebo ne banyabo ndi mwana nzaalwa yakuli badde Wakiso nga ndabirira constituency 8, mbadde Wakiso nga ntwala eggombolola 27. Kaakati ekiseera ne kituuka eno constituency gye mulaba ku constituency zonna 8 eno yanjawulo. Enjawulo yayo yeeno buli ggombolola eri mu constituency eno eriko emyalo, nga kitegeeza nti ebyenfuna ebyeggombolola eyo ebitundu binene biyimiriddewo kuki kuvuba. Bwe tutuuka wano mu Kasange mukimanyi nti mwetooloddwa myalo na nnyanja, kitegeeza nti waliwo etundutundu nnene nnyo ku byenfuna y'ekitundu kino nga byali biva mu nnyanja. Bwe kituuka e Katabi waliyo emyalo gikasenye Gerenge n'awalala byonna giyimiridde kuki ku nnyanja. Ziba teziri busa nga n'ennyanja gavumenti eziwamba ng'egikwasa amagye. Nasooka n'endowooza nti olwo olutalo nja tusobola kubanga entalo endala zembadde nnwana nga ziri mu layini yange, ngenda okutuuka okulaba nga bakitaddemu amagye mu local government. Amagye tetulina we tugakwatirako, tulina buli kakiiko konna mu local government akakola ku bintu by'omuntu wa bulijjo, naye tetulinaamu kakiiko ka defense ako kasigala mu gavumenti ya wakati. Amagye galina ababaka 10 tebakiika ku disitulikiti, bakiika muki mu Palamenti. Minisita avunaanyizibwa ku magye bamuyita minisita wa defense, tajja ku disitulikiti atula ku front page mu Palamenti. Abasajja bwe tulonda ne tulonda abantu abatiitiizi nga babatya, nzize kubagamba nagenza okusalawo nga ndaba akamanyiro kasusi. Bano abasajja mbeesobolera ekibulamu kiri kimu mwe bassebo ne banyala
ab'Ekasanje mumpe obuyinza mumpe obuwagizi n'amaanyi nja kubalaga nti abo abasajja mbasobola era njagala okubaviirako bategedde nti mbalumba gye bali batandise okukankana tulina ekizibu basebo ne banyabo simanyi mumanyi obukulu bwa constituency eno ye constituency bagamba minisita ba foreign affairs ye constituency bagamba president general kibiina ky'ebyobufuzi tebangako constituency yanga jaba basebo ne banyabo nzize okubasaba tuzeewo ekitibwa kyaki kya constituency obuvunaanyizibwa bwaffe ku nsonga ennyingi eziruma abantu bwe buno bwenjagadde okubagamba ekisooka ababbi b'ettaka abasajja beesomye bagenze ne batugoba ku mirimu ne batugoba mu byenfuna ne batugoba mu civil service ne batwala zi business be bali mu kikuubo be bali mu taxi be bali mu zibaasi bwe bamaze otukuba obwavu nga balina amaanyi balina sente balina emmundu balina obuyinza ne bazuula nga we tuli kinyana mpindi ennyonyi temuziraba bwe ziyita wano ne zigwa wali ebyo bibaluma okulaba omuntu w'Ekasanje gwani gwezuubuga n'obeera wano ng'ennyonyi egwolaba ng'ewaawe tebagirabanga n'alowooza nti wano walina okubaawawe kubanga awulira ebirala byonna nkolaki abirina alina sente alina emmundu alina buyinza gwani aliraana airport gwani aliraana ennyanja makula abasajja ne batujooga mwabalaba ne baleeta wano abachina n'oleeta omusajja muto wa pulezidenti okumala myaka 4 ekikuyingiza mu nnyanja ogobeko abavubi otandika okusima okukola ennyanja ebyennyanja obitte oba otwagazaaki mumpe obuyinza mbakubira abasajja bo basobola andise okutujooga mu mbeera nti naabo abandi badde babeŋŋanga babalaba nga bakimbuyeko amutunuulira tamanyi kyaliko amutunuulira etteeka talimanyi amutunuulira talabanga ku byalaba n'agamba nti oyo anaakolaki basebo ne bannyabo mbadde ezituuka ne disitulikiti eno Ekasanje muba muyiribanga mbi Namayumba oba otayiza ababbi ebusukuma nga bali Gombe oba otayiza ababbi ekira nga bali Kyengera constituency 8 Gogola 27 ngenza okulaba nga nange njagala okufuuka atalina bwongo toyinza wammwe kufa ne wagwawo ng'olaba ng'olwanirira buli muntu bano bagayi ku maanyi n'okwesoma kwe balina kambafundize wano mu constituency entono amaanyi gonna amaanyi gange gembateteeka mu constituency 8 amaanyi gonna gembateteeka mu Gombolola 27 njagala ngateeke mu kitundu kyaffe wano mujja kunfiiringa gasina babisaba bibuuzo ngenda kola ebintu ekijja okusembayo kijja kuba kyakusaba nja kusaba buli ali wano bwe naamusaba okuyimirira ayimirire wabula njagadde okubalaga abaana bano mwabalonda nga bakansala ne bajja ewakiso londa omukyalo omusomesa omutendeke ate ng'akiise bulungi ate nga tabalyazaamaanyiza abaddewo ku ludda lwammwe ng'abakyalo okubazaamu amaanyi mwetaaga bakulembeza bakozi mwetaaga bakulembeza abalina ensonga ate nga bakozi ddala akabonero ssaawa temweryazaamaanya banyabo ne basaba oti ate tuveewo tudde luddawa munkooye kakati mwetaaga Esther Bugonzi isigadde gitumya tawuni kanso obuweereza bwe tugenda okutwala ku tawuni kanso ku mulundi guno bagamba nti omusango omukadde gwe guwa omupya empoza ebibadde mabega tubirabye omuli we tulina okwetereeza nabagamba nti obukulembeze obw'enkizo buli kutandikira eno wansi obw'enkizo obwansi we bwonooneka watyalwanga bwanika obeera omukoze bubi tetutandikire eno wansi tulina okwetegereza ekimala
obukulembeze zino slogan ze tuliko ezo nkadde twali twazogerako edda emyaka gy'ekyenda zituliko slogan ezo zatukosa kuno tunulira omuntu ne woba tomwagala wuliriza ebigambo byayogera tutunire manifesto z'abantu manifesto ebigambo oli okujja yogamba nti olaba wano kola wooti abakuyisizaamu amaaso tunire manifesto ebigambo ebimuvaamu obeera osinzira olunaku si lwange naye nzija mu bitundu kati ndikukoba yesawe namu mubona abaffe nze owekizo abavubuka naffe tulina okwebereramu so si bakadde abagenda okugwiramu tawunikansa nina omutwe nina ebyetagisa byonna ebisobola okukola banneeya akabaliro sepiki okyandesa kusepiki egatta omwavu negatta omugagga era tulira mu sepiki ekabonero sigenda kwogera bingi naye byekasanja mbatuukamu obudde bwonna tulabategeerera nti mulonda kino muli bantu bakulu si myaka gyegikulembera si bunene si bugagga nange